Bannange ababadde mu woofiisi mbeebaza obuvunaanyizibwa bwe bakoze ku kibiina kyaffe okutuuka we kiri. Nange nzize olwaleero okulaba nga nnyongerako ettaffaali ku bannange we bakomye, nange we mbantandikira. Tuzze wano okulaba nga tweddiza ofiisi za Kampala. Eno ye entebe yange we nina okutuula. Era nsuubira tugenda kubeera tukolagana na buli muntu. Twagala okubeera nga tuwuliziganya n'abantu abaliwo. Abano be bakulembeze bange abalondebwa. Olwaleero eno ofiisi ye FDC si y'abantu banakigwanyize kuvumirangamu abakulembeze. Ffe abakulembeze abalondebwa abantu. Akalulu bakategeka ne tubawa empapula zonna, ne tubawa register zonna, ne bazikwata ne bazitereka waka. Bwe bazitereka waka, abantu abamu bakkiriza obukulembeze ne bagenda ne beesimbawo ne tulondebwa ne tuwangula obukulembeze. Kati essaawa zino abaazira okulonda, kati essaawa zino bagamba mbu tebabalonda. Of course tebayinza kulonda nga toze, tebasobola. Eno ye lisiti eya Kampala Central eyaba FDC ba leaders okuva ku chairman paka wansi. Era ne signature kweri ey'emabega eya Electoral Commission eya FDC yalukakasa. Kati oyinza kutugamba nti gwe tewalonda ate nga tewakwetabamu, tosobola kuvunaana kyotayingiddemu. Nze kyensaba bajje tukolere wamu, ebyentalo tubijjeko. Kampala Central yaffe ffenna. Ye mbadde nsaba abakulu bano ababiri w'amanga, Obwesigibwa ambasada Waswabirirwa, emivuyo gyonna egiri mu FDC giva ku ggwe. Gwe wandiika ebbaluwa n'owandiika eri, oganye okuvaayo okulungamya abantu nga pakiti balina okola ki okola. Omuntu omulala gwe mbadde njagala okusaba, nsaba Oweekitiibwa Dr. Kizza Besigye, bw'obanga oyagala okudda mu FDC, komawo bulungi oyogere ky'oyagala. Era naye nkusaba, bw'obanga oyagala kuleeta Oweekitiibwa Winnie Byanyima 2026, vaayo oyogere ne bakulu bano bulungi nti Winnie Byanyima gwe njagala akulembere FDC abeere fulaga bearer wa 2026, okusinga okusindika abakongoozi bo Lwalukwago ne Basemuju group okutabula ekibiina. Ffe FDC tugiboneddemu, tufunye obulemu mu FDC, Lukwago ne group ye temuna kimubanje FDC ne Semuju.